Enjogera ya ssente okuzirya ekivubi ereetebwa ku bavubi olw'okuba baafunanga ssente mu byennyanja ne bazirya ne ziggwaawo nga batunuulidde nti enkya baakudda ku nnyanja ate bakwase. Gavumenti bwe yatandika okulambika obuvubi ng'ebakugira okukwata ebyennyanja ebito, abamu ne basalawo okuva mu mulimu guno badde mu bulunzi obw'amagoba. Ekkoome ku bizinga gye tusanze alina ente kakaaga zaakamamu liita z'amata omutwe ogumu 10,000 olunaku ng'alina n'embuzi omutwe ogumu n'ekitundu eyali mu buvubi n'abwabulira. Emyaka 20 egiyise ebizinga by'ekkoome mu disitulikiti ey'e Mukono byaliko okusinga abavubi n'abalimi naye ekize kikyuka. Lawrence Busuulwa eyamala ebbanga mu buvubi mu 2004 lwe yakyusa n'adda mu kulunda. Busuulwa agamba yatandika ne yiika 3 n'ente 10 naye kati abajja okumuyigirirako beesomba buli lunaku nga lwafulumizza amata amatono liita afuna omutwe ogumu 2,000. Abakulembeze mu Mukono disitulikiti beesitudde ne batuuka ekkoome bayigire ku Busuulwa byakoze okuli RDC Fatuma Ndisaba Nabitaka, DPC Edirisa Kyeyune n'abakulira obulimi n'obulunzi. Dr. Fred Mukulu ow'ebyobulimi e Mukono ne banne batukidde ku ddamba mu ggombolola y'ekkoome okulambula emirimu gya Busuulwa. Abategeezezza nti akyagaziya naye entambula ku mazzi nzibu naddala mu kutambuza amata. Busuulwa atunuulidde okulunda n'enkoko singa bafuna ekidyeri okumwanguyiza okuyingira akatale. Dr. Fred Mukulu agamba nti ebyamasannyalaze agatali ku kizinga kino kikonzibizza emirimu era batunuulidde okubayamba kugenjuba. RDC Ndisaba asiimye Busuulwa olw'omulimu gwakola ng'awa emirimu abakozi abasoba mu 300. Bya Eric Yiga, Soroti TV, Omunnyo.